Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage ako bakayita akabaani ako njagadde nkabalage mu aba bizinensi naddala bizinensi ezo oba dduuka bizinensi ez'enjawulo. Ebiseera ebisinga bantu bangi babawa ssente naye ssente ezo n'obeera ng'ozeraliikirira ozigatta mu ssente zo. Okugeza ayinza okuba neighbour nga mukola omulimu gwe gumu n'obeera nga weeraliikirira ssente ze okubeera ng'ozigatta mu ssente zo. Kati akabaani ako kalungi nnyo, kafune nga bw'okalaba, beera ng'okafuna kateeke mu seefu mw'oteeka ssente ezo eza bizinensi. Beera ng'okateekamu, osobola okukasalamu obutuntundu n'obusuula omwo mu seefu oba n'obuteeka wantu wonna w'otera okuŋŋaanyiriza ssente ezo z'obeera okoze mu dduuka lyo, oba osobola okukateekako mu ttaawo oba mu kepulooni mw'otera okuteeka ssente ezo. Kalungi nnyo okubeera ng'okateeka awo w'oteeka ssente ezo. Ssente ezo singa zinaaba nga si nnungi, okugeza omuntu ng'azikuwadde n'ekigendererwa eky'okubeera ng'anafuya bizinensi yo, eky'amazima akabaani ako kaba kajja kukuyambako bulungi. Kateeke mu seefu omwo mw'oteeka ssente gwe w'edduuka owa bizinensi, bw'otyo bw'oba okola. Ate ekintu ekirala era kabaani ako osobola okubeera ng'oteeka amanda ku kabaati oba ku luggi. Salako katonotundu, beera ng'osalako akatonotundu ng'obusuula ku manda ago ag'omuliro, kwegamba kabeere nga kanyookerakokko mu bizinensi. Kajja kuba kakuyambako okugoba ebyo ebitali birungi ebiremesa bizinensi yo okugenda mu maaso. Kalungi nnyo, kagoba ebyo byonna emizimuzimu, ebyo ebintu ebitali birungi bye bayinza okukusindikira bibeere nga binafuya bizinensi yo. Beera ng'onyookeza akabaani ako. Ate n'ekirala kateeke mu seefu mw'oteeka ssente, kajja kuba kakuyambako. Njagadde mbeere nga nkikulaga, keeko bakayita akabaani. Tujja kuba tukatunuulira mu bisingako awo. Njagadde nsooke nkubuulira ekyo, kigenda kuba kikuyambira ddala bulungi nnyo. Beera ng'okola bw'otyo gwe wa bizinensi. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.